Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniriza omulami omulungi eyekumidde ku GTV nenkwebaza ekyo najjo tusizaako engalo olunaku olwaleero. Program avukana obusiraamu ate tutuuse tuyingiddewo okubeera nga tukuweereza tukutuusaako ebyenjawulo eri gwe wenna ayagala okubeera ng'oyiga ayagala okumanya bingi tugendagenda maaso nga tubitegeera eri gwe wenna eyekumidde ku mukoto guno eno bingi. Program eno bajukiza ebeerawo okuva ku saa 10 ez'olweggulo okutuuka ku ssaawa 11 era tuba nayo repeat ku makya ssaawa 11 okutuuka ku saa 12 bwetusalira subuhi. So mbasaba atwenywerere programu eno tujja kwongera okugenda mu maaso nga tuyiga. Mukkirize malusinkayi gange ate okubatuusaako programu eno ey'olunaku olwaleero. Nate sirinzeka ndina omugenyi mu studio kyatutte dda Sheikh yakalidde dda kubeera nga tugenda mu maaso n'okwejjukanya. Ogenda kunzikiriza katono nnyo seeka asooka atubuuzeeko ate biidhnillah tulyoke tulabe bwe tunaatandikira babuulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atutadde mu balamu abakyalaba era abawulira. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna atukumire obusiraamu bwaffe atuwangaaze nga tulina eddiini era atutire ku ddiini. Abatulaba bonna ku GTV amanya Ahmad Muhammad Rwama Sheikh Sebuge manya nga oba oli awo kituleese wano kuweereza busiraamu na umma kubanga oluvannyuma lwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kusomesa obusiraamu n'abusomesa abasahaba ne bujja mpaka kuffe fa alaina an nuballigh naffe kitukakatako okubeera nga tutuusa obusiraamu abo obusiraamu obwo ku bantu abalala abasigadde. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala ateekemu baraka mu programu eno n'abagiteekateeka ebbanga lyonna tuwangaale nga tusomesa umma. Amin ya rabbi. Naam, tuzze ne Sheikh wano okubeera nga tulaba ku kigambo kye bayita okusonyiwa. Okusonyiwa simanyi Sheikh yagenda okutubuulira butya bwakutemyetemye wakati waffe eri Allah butya byonna bigenda kuva eri gyali bibi subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh, kkiriza tutandikira. Naam, bakadde baffe mwenna abatuwuliriza mukadde wange Omar Senka ayogedde ku kusonyiwa. Lwaki tulonzeeyo okusonyiwa mu misomo gyonna oba oliawo gisomesebwa abamanyi ba umma ne bamashayikhu? Lwansonga okusonyiwa tuwangaala mu nsi ey'okunyiizibwa. Ojja sisinkana avuga takisi ng'owa boda mukoonyi, ojja sisinkana omuyizi ng'anyiiziza omusomesa, ojja sisinkana maama ewaka ng'anyiiziza taata, ojja sisinkana abaana nga banyiiziza taata. Amakulu Allah tabaraka wa ta'ala yaleeta ensonga y'okusonyiwa olw'okuba nti tuwangaalira mu kunyiizibwa oba tuwangaalira mu nsi ey'okukosebwa n'okunakuwala. Kati khulqun eba mpisa min akhlaqi rasul alayhi salatu wassalam muzimu ku mpisa nabbi ze yeeyisa olw'okubeera nti ye role model waffe bwe tukoppako naffe tusobole okuzeeyisa abalala tufuuke ekyokulabirako eri abalala. Era ng'omusiraamu yenna ayitibwa omukkiriza nga bwe tugenda olaba mu maaso awo ateekeddwa okubeera n'ekitendo eky'okubeera ng'asonyiwa oba mu bufunze okukuuma obusungu mu kaseera ng'akoze eki ng'anyiize. Olw'okuba nti tuwangaalira mu nsi nga tunyiizibwa ate obusungu tosobola bwewala hatta n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama olaba yalabibwako emirundi mingi ng'anyiizibwa n'akuuma obusungu nga bwe tugenda obbiraba. Mukadde wange kansooke ne aya suratu Ali Imran. Allah tabaraka wa ta'ala yali ayogera ku bitendo by'abaddu b'abakkiriza. Allah agamba nti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah yayita abaddu bonna abaagala okudda gyali n'atugamba nti mukole emirimu egyo egibasembeza okumpi ne Allah wammwe
mukole emirimu egyo Allah gyayinza obbaviirako basonyiwa singa akusonyiwa Allah lw'amazambi g'okoze akutegekedde ejjana aruduha samawati wal ardu obunene bwayo esinga eggulu n'ensi Allah agamba nti uiddat lilmuttaqin ejjana eyo agitegekedde abaddu be abakkiriza si ya bonna abakkiriza kati Allah tabaraka wa taala najja n'amenya abakkiriza be bange n'akhaswasamu nti oba oyagala ejjana eyo waliwo by'oteekeddwa okuba nabyo ziccepe oba katugayita amayinja g'oyitamu n'agamba nti alladhina yunfiquuna fi sarra abaddu ba Allah abo abakkiriza abawaayo emmaali yaabwe fi sarra'i waddarra mu kyama ne mu lwatu Allah n'ayogerako n'agamba nti walkaazimiina alghayza n'abaddu ba Allah abakuuma obusungu tebikomaawo neera n'agamba nti walaafiina ani nnaasi n'abaddu abasonyiwa abaki abantu muganda wange Umar Senkai ebintu bibiri omuntu asobola okubeera nga akuumye obusungu naye ate n'atasonyiwa okugeza omuntu najja n'akunyiiza n'ogalula oluyo omukube n'omulaba nga mutuufu omukuba oluyajja kunakubala obanga mwana muto n'okuuma obusungu n'ogamba genda naye ng'omwana oyo buli wakuyitako ogamba akaana ako kanyiiza sikaagala olwekyo kyekakkola kati gwe bayita omusonyi omutuufu yakdhimu alghayda thumma ya'fu akuuma obusungu bwe ate n'okusonyiwa n'akola ki n'asonyiwa amakulu tasigaza kiruyi ku mutima gwe akuuma obusungu ate oluvannyuma n'asonyiwa kwegamba omuntu nga ne wamusanga n'amusisinkana nga ekyo yakitadda yakivaako wahakadha kana rasulu alayhi salatu wassalam era bwe tuba tutunuulidde ebyafaayo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bw'atyo bwe yawangala ne basahaba be bonna nabbi yalinga alwawo okunyiiga kana abuadahum ghadaban yalinga alwawo okunyiiga ensonga eyamunyiizanga nga yabanga ya ddiini naye ng'ate wekiba mu kusanyuka ate nga asanyuka alayhi salatu wassalam mu hadithi ya abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu zituze tusoma ebbanga lyonna nabbi yagamba nti laisa shadidu bisura ayitibwa ow'amaanyi omumegganyi yennyini siyo yakubirawo oba yanguyo okwatakinga immediately azza amangu nabbi n'agamba nti innama shadid gwe tuyita nti oyo owakabi ow'amaanyi mu njogera yaffe eno alladhi yamlik nafsa iyo omuntu akuuma obusungu inda alghadabi mu kaseera nga waliwo amukoze ki amunyiizizza olw'okuba nti tuwangalira mu mbeera ey'okunyiizibwa nabbi n'atuwa we out nti gwe kuuma obusungu era mu hadithi endala ya abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nabbi yatugamba nti inna al-ghadaba mazima ddala obusungu buno yagamba nti jamuratun hamra bulinganga wonaalaba eryanda nga libabiridde olikutte mu ngalo nabbi n'atugamba nti fa in wajada ahadu minkum shay'an min dhalika omukumwe waafunanga embeera yonna ey'obusungu waliwo akunyiizizza n'owuliranga obusungu ojjudde nabbi yagamba nti falyajlis tuula omuntu akunyiizizza oyimiridde lwaki agambye nti tuula kubanga oyinza okwanguyira omukuba omuntu woba oyimiridde oyanguwa okwataakinga omuntu akunyiizizza nagamba nti falyajlis kola ki tuula wanaakunyiriza oyimuke mutuufu ayinza okuba nga akoze ki ng'ayiseemu nagamba nti fa in lam yajlis ate wobanga totudde wobanga onyiiza otudde falyattaji at least weebake oli akunyiizizza oyimiridde ekisingako obulungi kola ki tuula ate waaba akunyiizizza ng'otudde kola ki weebake lwaki nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama abo bonna atutendeka engeri gye tukuumamu obusungu bwaffe ebyokulabirako muganda wange ngenda bbawa bingi abatulaba ku GTV mu byokulabirako bye tumanyi obulungi tujjukire ekyafaayo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama abantu b'e Taifa baamukuba amannyo ge ne gavaamu amagego Allah tabaraka wa ta'ala atuma malayika
nezimubuuza nti ya Rasulallah gwe saba kyoyagala ffe tukole kubanga Allah alina obuyinza ate malayika Allah yaziwana mu Qur'an yaziwa amaanyi era ziwulira kyazigamba era tulabyeko ebyafaayo bingi nga Allah atumye malayika nebega obwalo faja'alna 'aliyaha safilaha nezibega obwalo nezibufuula upside down niyo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuza tuzzeeko ki nabbi n'abagamba nti inni lam ub'athu la'an nze saatumwa kukolimira abantu yadde okubassaako ebibonerezo n'asaba edduwa n'agamba nti Allahumma ighfir li qawmi ya Allah abantu bano basonyiwe fa innahum la ya'lamun lwansonga bye bakoze tebakola ki tebabitegeera era kati abagenda e Makka Taifa nkakasa bwe bwalo obuliko essaawa n'abantu abalina obuki obusiraamu kati bwatyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyaturabba n'atutendeka butawe tuyinza okuuma obusungu bwaffe era omusiraamu bwatyo bwalina obuwangaala ebbanga lyonna sawa yakakati tuli mu nsi ng'omuntu alina abakozi bakozesa naye ng'obusungu bw'abalinako bungi osanga omusajja ng'alina bizinensi naye ng'abakozi bwe balaba mukama waabwe nga badduka oludduka buli omu neyeetereza lwaki alina embeera gy'abateekako ey'okubashaddada oba ey'okubanyigiriza n'okubagoggolera naye ng'ate embeera si bwetu bw'erina owangaala tunuulira omu ku basahaba muganda wange nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali asedde bw'ati ng'asomesa abantu fajaa ahadu sahabi omu ku basahaba be najja oba abantu bawangaala nabo ng'alina ennaku emuluma ng'alina omukozi ewaka amunyiiza katugambe oba yali amuwadde edduuka oba lyakolamu oba khadimu mukozi n'amubuuza nti ya Rasulallah owange gw'omubaka wa Allah alaihi salatu wassalam kam na'fu anil khadim abakozi be tukozesa ewaka tubasonyiwa emirundi emeka kuba batunyiiza tubize mu live examples waleeta omukozi omuwala wamugjeyo mu kyalo oba omuvubuka n'omuteeka mu bizinensi naye nga buli kanaku akunyiiza lwana abawala yasiza fulaska akubye omwana akozi kwegamba by'omugambye okukola ewaka nga si byakola ki omukozi oyo sahaba abuuza musonyiwa emirundi emeka gyanyiiza nabbi fasakata nabbi n'asirikirira kubanga ensonga gy'abuuzizza nnene okukuuma obusungu nabbi n'asirikirira fa'aada alayhi alkalam nasigala nga akimubuuza emirundi emeka ayagala ansa utya bwaba amusonyiwa emirundi emeka amusonyiwa atya olw'ebino byamunyiiza kubanga yandisubidde nga nze mukama we ebimu yandibyerekereza nantya naye musonyiwa emirundi emeka ebbanga lyamala nga nyiiziza falamma kanat fi thalitha bwe gwabeera omulundi ogwokusatu ng'akimubuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yamugamba nti ta'afu anhu fil yawmi 70 marra subhanallah omukozi oyo akunyiizizza ewaka oteekeddwa omusonyiwa emirundi 7 olunaku buli lunaku musonyiwa emirundi 7 ate nga tukisoboka kunyiza era kyewuunyisa kubanga n'emirundi 3 giyinza obutawera ekinene nnyo mu by'omugambe ayinza okuba yasiiza fulaska oba kale tasiimudde kabalazaako k'omugambe naye nga wallahi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulaze obukulu bw'okusonyiwa nti olunaku musonyiwa emirundi 7 lwaki akugambye musonyiwa emirundi 7 kyagezaako okulaga nti tewali kunyiiga mukole ki musonyiwe tewali kunyiga totally kubanga bonoja kanyiziza okusooka ng'owandiika ng'akubiri wakanyiza n'emirundi 8 kitegeeza wakyabulayo emeka 5 mu 3 mu 2 kakati muganda wange kigambo okusonyiwa mpisa omusiraamu yenna gye yali eyisiza era enkulu ennyo era ekyo ekitendo la tujadu illa fi rijal kizibu nnyo kisanga ku muntu okujjako nga mustaqimu naddala ku ddiini essaawa yakakati tuba tutambula mu Kampala awo n'olinnyako katono nnyo ku muntu gamba obadde ki nkukuba oluyi oba wa booda kizibu okujja e Kampala n'otawulira kivumo naye ebyo byonna ebivumo bye tutambuliramu buba busungu abantu bwe batafuga naye singa tubeera abantu abakkakkamu omuntu ne waakunyiiza kukakkana ate ekintu ekyo kiri ku muntu yamanyiira embeera eyo kabaye n'omuntu ye nga ebintu bya mbongo reactor
talwa talina ngatakuuma busungu asajjawo awo nyini kanguwe n'ekyokulabirako ekirala n'abatulaba ku DTV ffenna tumanyi sahaba ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sahaba oyo min kibari sahaba mbwa sahaba bakulu yakulirira myaka naye olunaku lumu Abdullah ibn Mas'ud yajja mu katale yabta'a ta'aman nga ze kugula mmere era n'akola order emmere bano bazogigulako ne bagipakinga yalina dirhamu ze ad-darahim zino byali sente ezo z'ebinusu dirhamu ezo zedda yabanga binusu sente ezo z'ebinusu wakanat fi amamatihi yali sawa eno tulina ziwaleti naye baba edda bazisibanga ku kimyu n'azisiba sente ze zireme kolaki zireme kugwa maka bagwita mukandala maka bo basi mukandala asiba kantu ke wano masha Allah kati Abdullah ibn Mas'ud esente aziterese bamaru parking emmere fa amara ad-darahim nayagala je sente akoleki asasule fa wajadaha qad hullat yagano sisinkana sente nga bamusazidde ensawa byende biwedde okuparkinga anonya sente azisasule nga sente taziraba ekitegeeza sebo obubbisi bwakati abasazi b'ensawo kuva dda bakola ki baaliwo era bano abasala ensawo mu Kampala ekyo si kirya kuba era muze mu tukuvumirira naye raba ne swahaba we bamusala ensawo kati Abdullah ibn Mas'ud oyo amala okukebera sente nga taziraba nagamba nti subhanallah wallahi laqad jalastu hina wa innaha lama mwezo tula wano nga sente zino zikola ki zina kitegeeza azibya akozeseza speed eyaki ey'amaanyi naye mu mbeera eyo mwe yali amala okunoonya sente nga taziraba abaamuli okumpi olw'okuba yali musajja mukulu ne bagamba anayinza okukola ekikolwa ekyo okubba omusajja oyo akasente ke kazokola ki okugulamu emmere atwalira abeewaka fabada'u yad'una ila sariq ne batandika okusabira omubbi ono edduwembi abali okumpi kiringa nga bwe munaasanga omuntu e Kampala nga bamusaze ensawo ne mugamba kale oyinza omukwatibwako ennaku oyinza otya okubba omusajja oyo ava mu kyalo afaanana bw'atyo kati ne batandika okusaba edduwa Allahumma qta'a yada sariq omusajja oyo bamutemeko omukono singa bamukwata Allahumma fa'al bihi kadha Allah ay Allah bamukole kino omubbi oyo afe nga abonaabona ng'era edduwa bazisaba naye Abdullah ibn Mas'ud nga asiriikiridde wulira byayogera subhanallah saba Allah atuweemu ekyokuyiga mu tessuina Abdullah ibn Mas'ud yagamba nti Allahumma ay Allah wange in kana hamalahu ala akhdhiha haja bwekibanga ekireetedde omusajja ono okubba sente zange abadde n'obwetaavu seko kimanyi si buli abba nti abbye muze naye waliwo omuntu wallahi abadde mwetaavu waliwo ka vidiyo akantrendinga ku social media okako omusajja mukulu gwe bakwatanga omuvubuka gwe yakuba mpinga abbye akawunga kali yagamba abbye kawunga omusajja oyo mu mbeera mwe yali anoonya kyakulya naye ono wenyini program byoli mwakalagako omusajja tebamuyisa bulungi omusajja omuvubuka yamukuba empi naye ng'omusajja ono gwakubira akawunga bambi anoonya kyakulya oyinza omusanga omuzeeyi oyo nga yalina n'abaana eka butuufu embeera ng'emukutte yalina abaana ate yali afunira beeka ate nga ku masjidi bamugamba nti bagenda kukola ki bagenda kugaba bintu najjanga tewali kakati omusajja oyo tetugamba abantu nti bakole ekyo naye bambi example ekimuleetedde okubba akawunga kano afune ekyokulya kati Abdullah ibn Mas'ud agamba nti wekibanga ekireetedde omusajja ono okubba esente zange haja kyetaago agenze kufuna kyakulya Allah fabariki lahu fi Allah nkusaba omuteremu omuki omukisa butuufu ezo sente ze yabba ne weziba zaali ng'azibbye za kibi edduwa eno gye yasaba ate nga sahabi Allah yateekamu buteesi ki baraka
yamugamba nti fabarik lahu fi ay Allah nkusaba omuteremu omukisa ekyo kimu ku byasaba kyekimu ku byasaba ekyasinga okunkuba enkyuko ssebe ekyokubiri saba Allah atufuula abasajja abo bali hudatan muhtadin basajja nga balungamu ate abalungamya bi af'alihim wa aqwalihim olw'ebigambo byabwe n'ebikolwa byabwe tebayogeranga bingi naye nga balina ebikolwa bye bakola n'ebigambo bye bayogera nga wallahi olungama ekyo kitendo bakiyita husnu samuti ye muntu gw'osobola okutunuulira bwoti olw'endabika ye n'ennyamba ye woba obadde obba n'ogamba bino kambyensonyiwe seeka wuyo ayitawo seeka afaana kati Abdullahi ibn Mas'ud n'asaba edduwa endala n'agamba Allahumma ya Allah wange in kana hamalahu ala akhdhiha jirahatan ala dhambi wekibanga ekireetedde omusajja ono okubba ssente zange nga zambi mubbi musajja ayinza okuba nga mubbi wa lulango buli kyalaba alowooza kukibba mubaamu abo bayita simanya bakabaaya simanya bakado nga buli kimu akibba nga ne mu tawuni bamanyira ezo street bagamba otosala atwala kati agamba nti ya Allah wange wekibanga ekireetedde omusajja oyo okubba essente zange nga mubbi wa lulango Allahumma ja'alhu akhira dhunubihi Allah nkusaba omufuulire ezambi lye okubba kwange kwabbye essente zange nga lyezambi lyasembeyo okukola ku mwaliri ogw'ensi ya subhanallah abatuwuliriza abalaba BTV fa aina nahnu min haula iffe tuli ludda wa kwabo watuwulye example ngezo nalabye ku gataliiko nfuufu emabegaawo nga waliwo omuvubuka gwe bakutte abbi akasimu ne bamukuba ne bamutta bimujarradil hatif kasimu kokka mitwalo 3 nizo kale yinza okuba smartphone n'esimu eri mitwalo 5 ddala ettisa obulamu bw'omuntu andi obuzibu bwe buli ku bantu abo naye bw'aba gikimu batayagala kumanya akuba nedda kulekera kati kisinziira embeera mwali kimidde Allah tumusaba atusaasira olumu n'abantu ababula ekisa ne baleetera n'awaga abasaasi nogaba wayi kakati obuzibu bwe tuli mu duniya mwe tuli omubbi talina kisa kugwabba ne gwe babbye naye takyalina kisa kuki nakyo ono amusiiga okubeera ntamusaasira obukyayi kati sitayiri zonna ondaga kyenkimye nkyagala mu mbeera yonna mukadde wange sebo Marusenkayi n'abatuwuliriza bwe tuneeyisa embeera ezo nga bwe tuzirabye example nga ze tulabye tujja kuwangula mu nsi kubanga ekyokulabirako ekirala sahaba yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi n'amugamba nti sahaba n'agamba awsini ya Rasulallah nkusaba onnaamire n'akiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu nabbi n'amugamba nti la taghdab tonyiiganga kumanga obuki ng'obusungu nabwe ekita abatuwuliriza omuntu atanyiiga abeera akoze eki aba akuuma obusungu omuntu atanyiiga aba akuumye obusungu bwe ate eyo khulqun min akhlaqi rasul yali mpisa mu mpisa z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tunuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalwana olutalo lw'e Badiri yavaayo nga amannyo amagego anyabahu nga bagayiye basahaba ne bamugamba nti ya Rasulallah wange gwe omubaka wa Allah lima naraka fi tilka alhal lwaki tukulabira mu mbeera eyo efaanana bwe tamannyo go gayise ud'u ila haula abasajja abo basabire dua Allah sizeewo adhabu kubanga edduwa ya nabbi yanukulirwawo nabbi n'asirikirya n'abagamba nti inni lam ub'athu la'anan nze Allah teyantuma kukolimira abantu yadde okubasabira eki era n'asaba edduwa n'agamba nti Allahumma ay Allah wange nkusaba olungamya abantu abo Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun Allah basonyiwe basaasire kubanga kye bakoze tebakola ki tebakimanyi nabakiti abatuwuliriza bakadde baffe abalungi tuwangale mu nsi ey'okusonyiwa abantu batunyiiza seeka abantu batunyiiza ewaka abakyala betulinabo seeka n'omukyala ng'akozeemu ensobi ntono nnyo musajja n'awulira obusungu nga bumutta bamaama abatuwuliriza abalungi abaana ewaka batunyiiza bataata obusungu ewaka bubeere nga butono ebitendo bya sahaba by'abasahaba ridwanullahi ta'ala anhum waliwo hadithi emu
bagiyita hadith Zar'i. Abakyala baatuula nga badisikasinga ku babba baabwe embeera zaabwe. Naye omukyalo omu yagamba zawuji nze bba wange in kharaja asida waba afulumye ewaka abanga mpologoma. Agamba bamusajja w'amaanyi muki mukozi aba musajja mukozi w'amaanyi anoonya riziki ate nga tasaaga mu bintu by'eddiini n'ebirala. Naye agamba nti wa in dakhala fahida wayingira ng'akomyewo eka ate wayingira ng'akomyewo ewaka fahida abeera ng'akasolo ke bayita akasimba. Akasimba ako kalina ebitendo byako. Kasolo kakambwe nnyo kayizi naye ate kathiru nnawmu keebaka nnyo. Kwegamba kagayaavu ewaka wafuluma abanga mpologoma naye wadde ewaka abeera musajja mukakkamu aba mutulo taboggola akwata bulungi abantu be naye ng'ate wafuluma ila alqawm wabeera mu bantu mu field tazanyirwako. Musajja abeera ghaliivu jadun ala amrihi abeera musajja ng'ensonga gy'agambye eba nsonga naye ng'ate wakomawo mu beewakaabwe musajja mukakkamu tapapa nga ne waaba alabye ekintu awo ate kino kisobye kale ekyo mukireke. Naye waliwo omusajja nga wakomawo ewaka nga ku geeti emmotoka okuba bakonkonye giba misinda abaana mu buliri maama ewaka nga yeetereza kino mukijjeewo taata wammwe. Naye tubeere nga abantu abakomawo ewaka nga famire yaffe batwanyiriza bwaniriza nga bwe baali baswahabi b'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Program of Kano Muslim twagala kubebaza mwenna abakyatugoberera n'abakyatambula naffe bingi kyagenda maaso n'okubiika tuli kusigamu ekiyitibwa okusonyiwa. Tugenda kukomawo mu kitundu ekyokubiri twongere okubeera nga twekkaanya twongere okuba ku bye tuyiga biidini subhanahu wa ta'ala. Okkirize kati tukomawo mu kitundu ekyokubiri katuwumulewo katono. Program of Kano Muslim njagala kwebaza gonna akyatugoberera. Nkakasa bukakasa nti wena ky'oyiga bye tuli mu kusoma olunaku olwaleero. Tuli kumwe program naddala seka tutegeeza program tulumya abavubuka n'obusiraamu. So twongera okubeera nga tunyikiza okujjukiza baganda baffe wakati mu bye tukola okuterabira obusiraamu bwabwe ate n'okubeera nti bamanya nti basobola okubeera nti batambula n'ebina byombi. Kyebagamba nga tosobola okusambisa amagulu abiri nobeera successful. So tubakubiza okubeera nti musigalako nga mutwekkaanya era tubeebaza okubeera nga mukyatugoberera. Amukkirize tuddeyo wa sheekhe twongere okubeera nga tunyikiza ensonga mu ddakiika zetusigazaayo mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri tulabe wa we tunaakoma biidhnillah. Mu paati ey'okubiri enammaliriza ne examples ziri bbiri. Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti faqsusil qasasa abantu mubanyumize ebyafaayo ebyabalongoofu abo abatusooka oba oli abo abadde abo kijja baviirako okulungama. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okusomesa abantu ne example ze balabirako. Abantu obabuulirira babuulire ne bye balabako. Kati ebiseera ebisinga tujjayo ebyokulabirako mu ahadisi mu hadithi za nabbi mu Qur'ani ne mu byafaayo by'abo abatusooka abantu basobola okutegeera. Kiswa oba ekyafaayo kyemmaliriza nakyo kya Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala fenna tumumanyi. Uthman yali sahaba wa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era y'omu ku bakhulafa'ur rashidin abayogerwako abasajja ab'amaanyi. Bingi bye yakolerera eddiini bye tutasobola kumanya kwogerako wano na kubimalayo. Mu buzito bwe n'amaanyi ge yalina mu ddiini omusajja omu jaa rajulun min ahli Masr hajja albayta. Omusajja omu mu bawangalira e Misiri yali azze kukola hijja ku nyumba ya Allah tabaraka wa
ta'ala faraa qauman julusan musajja oyo kyava alaba ekibinja ky'abantu basajja bakulu nga balina we batudde faqaala kyava omusajja ono eyavudde Misiri n'agamba nti man hum haula abo bendaba abo batudde awo bebaani abuuza abakola ki abamulinaani faqaalu lahu ne bamugamba nti haulai quraishu abo boolaba kyekika ky'abakuraishi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwakola ki mwava kati omusajja ono yavudde Misiri kyava abuuza nti famani shaykhu fihi mwabo bendaba ani musajja mukulu mubo nga wemba muyise nembaako ensonga zange zemmugamba ajja kunziramu bulungi oba ajja kunyinyonnyola bulungi nyinyonnyoke ebigambo byange bisobole okutereerekeka qaalu bano abamuli okumpi ne bamugamba nti Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu tunuulira oli gwolaba oyo musajja mukulu oyo ayitibwa Abdullah budala mutabani wa Umar radiyallahu ta'ala anhu kyava agenda wali okumpi ne Abdullah ate yali musajja Abdullah ibn Umar yali musajja nga ayina ilimu sahaba wa nabbi mutabani wa sahaba nga ayina ilimu ewerako kyava ajja wali namugamba nti ya ibn Umar namugamba wange gwe mutabani wa Umar inni sa'iluka an shay'in fahaddithni nina byengenda okubuuza newe mbambi kubuuza ziraamu byenkola ki byenkobuuza kwegamba mba way forward kwegamba nina byengenda okugamba ne nyinyonnyola obutuufu bwabwe omusajja ono namugamba nti Umar naawuliriza biki byamugamba faqaala namugamba nti hal ta'lamu anna Uthmana farra yawma Uhud obadde okimanyi Uthmani khalifa oyo owokusatu yadduka mu lutalo lwe Uhud ng'ate muganda wange ffenna tukimanyi nti mugamu ku mazambi amanene okudduka mu luki mu lutalo kitegeeza akonjedde ogugambo ogunene ku khalifa w'obuki w'obusiraamu ekigambo kyayogera nga kikola ki nga kinyiiza kyali kituufu tugenda biraba kaakati omusajja ono awuliri Abdullah ibn Umar awuliriza mutuufu ng'omusajja ebigambo byayogera kigambo kinene kyayogedde ku ki ku Umar teyakomaawo n'agamba nti Abdullah ibn Umar n'amugamba naawe kituufu kyayogedde yadduka mu lutalo n'amugamba nti hal ta'lamu annahu taghayyaba an badrin wa lam yashhad obadde okimanyi n'olutalo lw'e Badiri teyalulwana era ekyo ekigambo kyakumeka ali ku Uthman radiyallahu ta'ala anhu ibn Affan amwogirako ebigambo namugamba nti hal ta'lamu annahu taghayyaba an bay'ati ridwan falam yashhaduha yo badde okimanyi n'omukago omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe yakola n'abakuraishi b'e Makka Uthmani teyagulimu olaba ebyafaayo ebyamaanyi Uthmani nga tabiriimu kyokka ate mwamu ogwa khalifa mugamba ye munene mumwogerako ng'omunene naye ng'ebintu ebinene teyabikola teyalwana Uhudi talulwe Uhudi teyalwana Badiri ate ne bay'atu ridwan omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali asitudde ekibinja ky'abaswahaba bagende bakole umra ng'amiisinga Kaaba kuba yali yavaayo n'ayimirira mu katundu akamu n'asooka abaako gw'atuma era yali Uthman n'amutuma agenda agamba abakuraishi bali nti ffe tetuze kulwana wabula ekituleese kukola mikolo gya hijja tumale tudde ewaffe wa e Madina kati ono omusajja yavudde e Misiri byonna bikonjera ku Uthman kati Abdullah ibn Umar akola ki awuliriza obusungu bumulinnya yamugamba nti ebyo byonna byogedde bituufu kati Omumisiri kyagamba Allahu akbar Allah muki munene kwegamba alaba byayogedde bituufu abikonyeemu stamp namugamba nti ibn Umar namugamba nti ta'al ubayyinu laka jago sembera wano nkunnyonnyole kimu ku kimu ku ebyo by'okoyoze ki byoyogedde wange ebigambo byayogera byali bikwasa obusungu namugamba ekisookera ddala amma taghyibuhu amma firaruhu yawma Uhud fa ashhadu Allah anna Allah afa anhu wa ghafara lahu olunaku lwe yadduka lwe yava mu lutalo lwe Uhud ndahira Allah tabaraka wa ta'ala Allah yamwerekereza era n'amusonyiwa kati ekyo kijje ku lisiti y'ebyo byokola ki by'omukonjera ekyokubiri namugamba nti wa amma taghyibuhu an Badr fa innahu kanat tahtahu binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa
kanat marida ategwere byogamba nti teyalwana lutalo lwe Badiri yalina muwala wa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa kanat marida ate omuwala yali mulwadde kati alekewo ate omukyala agende alwana olutalo lw'eddiini era n'amusomera n'ebigambo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama bye yagamba Uthman kwa baali bagenda mu lutalo lw'e Badiri yamugamba nti gwe sigala labirira mukyala namugamba nti inna laka ajru rajulin shahida badiran wa sahma nabbi namugamba nti oyine empeera z'ogenda ofuna ze z'omusajja alwanya olutalo lw'e Badiri n'obusaale bwe osigadde waka kulabirira mukyala naye empeera z'olina ogenda kufuna empeera z'omusajja alwanya olutalo lw'e Badiri n'obusaale bwe bwamukulu oba bwakasuse katunuulira namugamba n'ekyo nakyo kijje ku lisiti y'ebyo byowayirizaani Uthman radiyallahu ta'ala anhu namugamba ate ekyokusatu ekyo kyoyogera nti teyaliwo mu bay'atu ridwan namugamba nti falau kana ahadun a'azzu bi batni Makka min Uthman la ba'athahu makana singa waliwo omusajja ategeera Makka okusinga Uthman nabbi gwe yalitumye naye ate yatuma Uthman yennyini kati bino mu kaseera omukago we baagukolera Uthman baali bamutumye luddawa Makka kati akakaseera teyakola ki teyaliiwo amakulu n'amugamba byonna byowayiriza Uthman biki n'amuwaddaha n'amulaga nti bifu kiki ekyali kiddako gwe kuba mwakafaanani ku mulembe gwaffe guno ng'oli avuddeyo n'abaako byakonjera ku First Family President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'ayogera ebinene automatically ekiba kiddako kuba kumutwala mu mbuga z'amateeka kakati Abdullah ibn Umar kiki yazzaako yamugamba omusajja ono idhhab fal'ana ta'allamta nze nkusonye byonna byogedde ku Uthman oyize obitegedde naye singa kibadde kifaanani ky'abakulembeze saawa eno bwe tulina Allah okujjako abamu salla abalungamu bonna si bonna nti babi abalungamu singa kibadde kifaanani wallahi omuntu oyo abadde ayisibwamu empi nakubira ne poliisi mujje mu musimu byayogera tetukola ki wayiriza otyo omukulembeze wayiriza otyo omufuzi oyogera biki kalebu muganda wange obudde bugenze kisemberayo ddala kyemmaliriza nakyo kyokulabirako omusajja omu wattaabya balongoofu abo abatusooka aba atudde omusajja najja famadahahu fi wajhihi n'atandika omuwaana nga walabika obulungi kanzu erabika bulungi mashallah olabika bulungi kakati ono gwe bawaana kyava mubuuza nti ya Abdallah wayhaka ya Abdallah obadde kigwe buddu wa Allah lima tamdahani biki byompaanako namugamba nti hal jarrabtani inda al-ghadabi fawajadtani haliman wali onsisinkanyeko mu kaseera nga nnyiize nongezesa butya bwenkuma obusungu bwange abadde amuwana namugamba nti wali onsisinkanyeko mu kaseera nga nnina obusungu n'olaba engeri gye ngumiikiriza nze gwewaana namubuuza nti hal jarrabtani fi safar fawajadtani hasana al-khuluq wali ongezesezzaako mu kaseera nga tuli mu lugendo n'olaba empisa zange ennungi butya bwenneeyisa obulungi namubuuza nti hal jarrabtani wali ongezesezzaako fil amana fawajadtani aminan wali ongezesezzaako nonneesiga okumpa ekintu nonsanga nga ndi mu abo abatuukiriza onamugamba nti la kakati ono namugamba nedda sikulabangako mwezi embeera 3 namugamba nti wayhaka mali ahadun an yamdaha ahadan ma lam yujarribuhu fi hadhihi al-ashya'i thalatha omuntu totakedda kuwaaniriza muntu ebbanga lyomala nga tonnamugezesa mu bintu bino ebimeka ebisatu obusungu engeri gyabukuumamu ekyokubiri obugumiikiri enkuuma ye okutuukiriza kwe amaana w'omuteresa ekintu akikuuma ekyokuna waba mu lugendo musajja yeeyisa bulungi empisa ze makulu empisa okukuuma obusungu n'obwesiga endagaano obwesigwa n'empisa ennungi ebintu ebyo bisatu omuntu singa aba abyeyisizza nabyo
khulqun adhim ziba mpisa nnungi omuntu ze tumuwaana nazo nti hadha rajulun salih musajja mulunguufu musajja mulungi. Abatulaba nga tugenda omaliza programu yaffe ebigambo byetwogedde bingi era nebyetwogedde bingi kaswaso zetwogedde omuntu ali yatulaba afunamu ekyokuyiga kubanga eno ensi gye tulimu baddu ba Allah tetulina gye tugitwala. Sisinkana omuntu nga Allah alina ekifo yamuteeka oba nga akasente akafuna oba nga alina ekifo Allah kyeyamuwa nga munene nga afuuse ekirala oba nga tagambwako olw'akasente Allah keyamuwa oba olw'ekifo ekyo Allah kyakola kyeyamuwa n'omusanga nga nti yu'dhil akharin anyiza abaki anyiza abalala takuuma busungu bwe ono avuma buvumi. Naye tumusaba Allah tabaraka wa taala atuteeke mu baddu nga singa baba banyiizibwa bakola ki bagumiikiriza. Tunulira hadithi era ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man katama ghayzan yenna akuuma obusungu bwe wa huwa qadirun ala an yunaffidha naye nga alina obusobozi obukola revenge koyo akoze eki muntu avudde eri nakuba oluyi naye nga omutunulira bwoti gw'omukuba kikondi n'okumukuba ebisingawo naye gwe n'ogumiikiriza mu kaseera ako n'okuuma obusungu. Nabbi yagamba nti da'ahu Allahu ala ru'usi al-khalaiqi omuddu afaanana bw'atyo Allah tabaraka wa ta'ala agenda mumukoowoola ku lunaku lw'enkomerero fayukhayyiruhu min huri al-'ayn. Allah amugambe nti abo abakyala b'obujjana bahurul 'ayn bakyala ababalagavu abalungi. Kyala abo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti law basaqa 'ala al-bahr singa omukyalo oyo awandula amazzi ku nnyanja ennyanja etandika okuwomerera ila qiyami saa awandula amalusu ku nnyanja etandika okuwomerera ila qiyami saa. Omuddu ono yakuuma obusungu Allah tabaraka wa ta'ala agenda muyita ala ru'usi al-khalaiq mu bitonde byonna fayukhayyiruhu min huri al-'ayn. Allah amugambe nti bahuru al-'ayn londa mugonkola ki oyagala amugambe nti oyo tumukuwadde oyo kwegamba Allah tabaraka wa ta'ala agenda mufuula omuntu nga wanjawulo wakitiibwa obaddu abaki abalala. Abatulaba bakadde baffe ekigambo kukuuma busungu kigazi naye omuntu asobola okugezaako okubeera nga akuuma obusungu bwe mu mbeera ze zawangaala n'abantu. Tuwangalira mu mbeera abantu nga batunyiriza ddala nno mu bya bizinensi muntu n'akunyaga akasente mitwalo 2 mitwalo 3 n'akuyisaawo mu bufunze n'akunyaga n'osisinkana ate omulala nga n'embeera endala mwakunyiriza. Naye omusiraamu yenna sinaatali musiraamu si busiraamu yekka omuntu yenna gamanyassa alina kuwangaala mu mbeera nga tasunguwala nnyo kisusse. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahaba yawangala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti khadamtu nabbi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin naweereza nabbi nga ndi mukozi kubanga Anas ono yali mwana muto. Mama we namuleeta eri nabbi namugamba nti hadha Anas ukhudimuka Anas oyo mbadde musaba akuweereze. Baali bamanyi obukulu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Anas ono agamba nti nawangala ne nabbi emyaka 10 fama qala li uffin qattu tewali olunaku lwe yaŋŋamba nti ate kyo kikola bwoti. Tewaliwo olunaku lwe namulaba nga anyiize oba tewaliwo olunaku lwe yamboggolera ng'afunye obuki obusungu kubanga Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti walkadhimina alghaidha abaddu ba Allah abakuuma obuki obusungu walafina 'anil nas ne basonyiwa. Wala tuwagambye waliwo akuuma obusungu naye n'atakusonyiwa nga wemuyita kagamba oyo yantama naye nga teyakuuma busungu. Naye omuntu ayagala okufuna embeera ennungi oba okufuna empisa ennungi ey'okusonyiwa ateekeddwa okusonyiwa ate neyerekereza alayhi salatu wassalam. Ekyemaliriza nakyo abatulaba abalungi kyekyafaayo sahaba ayitibwa Maimuna bin Mihran radiyallahu ta'ala anhu. Sahaba oyo aba alina abagenyi ewaka abakyaziza
abagenyi bano bwe bakyali ewaka baba balina okulya n'okunywa okwanirizibwa n'okugamba okubalaga amala okubaaniriza n'alagira omuwala fa amara jariyatahu an yatiya biduyufi bitaami walmashrubaati n'alagira omuwala mukozi w'ewaka nti leetera abagenyi mmere yokunywa kidha shatta min anwa'i maakulaati omuleeti aleeta ebyokulya omuwala aba aleete fajaa bisahfatin fiha maraqa omuwala n'asitula olusiniya nga kuliko supu ng'ayokya enva nga ziyokya kyava aba azireetera abagenyi bambi n'aseerera n'agwa supu ono n'ayikira ate mukama we yennyini supu n'ayikirani mukama we yennyini n'agamba subhanallah n'awulira obusungu ng'ayagala mukuba n'awulira obusungu ng'anyiize ng'ayagala kuba akawala kano naye omuwala ono yalinamu ku ddiini n'amusomera aya za Qur'an n'amugamba nti ya mawlaaya wange gwe mukama wange istamil qawli llahi ta'ala kozesa aya ya Allah egamba walkazimina alghayza n'abaddu ba Allah bakuuma obusungu amakulu kuuma obusungu tokola ki tonkuba n'akuuma obusungu n'amugamba yadda qad fa'altu nkuumye obusungu genda nekaddamu nekamugamba nti ya mawlaaya owange gwe mukama wange istamil qawli llahi ta'ala kozesa aya ya Allah egamba wal'afina 'anil nas n'abo abasonyiwa abaki abantu akalinga akamugamba nti nkwegayiridde tokoma ku kyakukuuma busungu naye n'okunsonyiwa kola ki nsonyiwa kuba kyenkoze sikigenderedde wekamala omugamba ekyo n'akagamba kale ekyo nakyo nkikoze nkusonyiye nekamugamba nti ya mawlaaya wange gwe mukama wange istamil qawli llahi ta'ala kozesa aya ya Allah egamba wallahu yuhibbul muhsinin Allah ayagala nnyo abaddu abaki abalongoosa akalinga akamugamba ndi muddu nsaba onzije mu buki buddu nkuweereza ebbanga ddene nsaba onte longoosa gyendi era awo wennyini n'akagamba ekyo nkikoze nakyo anti taliq liwajhi llahi ta'ala nkutadde okuva n'olwaleero onkutadde ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala ebyokulabirako bingi abatuuliza bituyinza okubawa ahadithi nyingi ayati nyingi mu Qur'an naye tetusobola bimalayo obufunda bw'obudde nsaba Allah tabaraka wa ta'ala olw'ebigambo ebyo byabatugasa nabyo oba oli awo tuli musisinkana nga tuli abaddu abasimu gyali amin tweyanza nnyo tweyanzege saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebigambo bino byetuwadde nkakasa gwali eyo Shamimu Ekyengera ebigambo ebyo bitegedde bulungi Shamimu Kawanda amanyi na Zaisha yegantumyeko bannaffe bali mu lugazi mwenna ebigambo ebyo seeka byansomeseza mubiwulidde bulungi mujja kunzikiriza tujja sinkana omulundi omulala Allah akkiriza programu eno tusamugyekummireko tubakoowolera mujje mwongere okubeera nti mugiwagira mukkirize tusinkane omulundi omulala bwe tuba tulabise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.